Programu mukeze ensonga mu nsonga ke kadde munaffe gwe atuddeeyo ajotudde gyotulabira gyosinziro tulaba webale nnyo webalire ddala kwongeramu amaanyi okuteekamu amaanyi okusalawo okwagala omanyi buli lw'oyagala ekintu kikuwa enkola buli lw'oyagala ekintu kikwanguyira buli lw'osalawo mu bulungi buli lw'osalawo mu bulungi era oyanguyirwa Kansala Julius Musawo Julius katovu eyo Lwengo kansala bali nnyo balire ddala okulaba Salamu TV ekikyokola kya ttendo nsaba okkirize mukwano gwange olwaleero lunaku lwakubiri olunaku olwokubiri bingi nnyo betutunuulira naye leero nzikiriza tutunulireko mu mbeera waliwo bannakyewa abavudde olunaku olwajjo ne basaba abatubanja batusaasire batusonyiwa amabanja nga bw'onaavaayo nga tolinze muntu kufa noga nti nange akiramulule nti wampola etaanu gyo nti naye amazima siraba wazijja biganye zinsonyiwe oba kisoboka simanyi so bannakyewa bano basaba banka ensi yonna World Bank ate n'ebitongole ebirala ebivujjirizi by'ensimbi biwoze ensimbi Uganda zebanjibwa ziri mu obuse obusukka mu 49 obusukka mu 49 ne billions ziri mu 8 bw'otunuulira ebbanja eryo ddene nnyo eriggwe olwaleero embeera gye tulimu omusomesa omusawo abakozi ba bizinesi ez'enjawulo ebitongole emirimu gyesalako abadde alina abakozi 10 yasalako ebyo byonna ndoza ebyenfuna biba bikka ne bikka ebbanga lino lye tulimu abanja we yatulidde ekiwunu n'aga nti tulabika twetaaga ensimbi enkomerero ya 2020 singa tunaaba tetulinawo kye tukoze kinene kya nnyo ku kusasula ku bbanja eddene eritubanjibwa waliwo obukwakkulizo obumu ku bwasayiningibwa ng'ensimbi zituweebwa eggwanga lya Zimbabwe lyafunye ekizibu eky'amaanyi oluvannyuma lw'ebbanja eddene libadde libabanjibwa abachina ne bakwata ekisaawe airport yaabwe ne bagiwa abachina bagiddukanye basolozeemu ezaabwe singa kituuka mu Uganda nga mwami Sam Kuteesa addukanya airport Entebbe bagimugyeko nti kati yaabo bachina oba yabagundi oba banka ensi yonna eba eteekawo abeesololeza nkirabyeko mu bizinesi z'abantu wano zigudde Uganda yeetakkuluzaako etya amabanja waliwo omusajja musomesa analyst kafulu ekintu akitunuliranga bwakiraba n'akuga nti kyekyo Kasoma Farouk of Uganda yatusuubizaako kwesimba okuba pulezidenti ne mu lisiti ey'enkaga mu 7 simulabyemu mu lisiti eyo ndowooza anaatera butezi kutugamba mwali mu studios tugenda kutemaatema tulabe olwaleero embeera n'obwavu bweyongera abantu basika mugwa n'asika kawogo n'asika kamondo n'atwala kino mu mbeera eno ya covid wabula ebbanja eriryongera kkula nsanze okulaba obulamu buli butya obulamu mpola mpola tuludde okulabagana tuli ize mpola mpola eri bannammwe baffa beekuba migo tuli ize bannayuganda mwenna abatulaba Kasoma Farouk of Uganda chief strategist Highfield think tank sebo nga Uganda bogiraba Uganda abakulembeze balina okukola kye tuyita rethinking the strategy si kye baliko leero okulowooza abakulembeze banaafokasinga survival yaabwe omusajja oba akalulu nekakugira n'ogamba nfiirawo n'otatunuulira survival y'eggwanga oba mubi nnyo kiba kitegeeza eggwanga lyaffe liri mu buzibu kati oyogedde ensonga eri fundamental ensi omanyi gavumenti mu nsi zonna zifuna ssente nga zijja mu kyetuyita emisolo mu misolo gavumenti ecollecting emisolo
atulaba wonna wooli business gyokola government neteekawo emisolo nosasula eriki nebanga ekusolooza netambuza eggwanga era URA yatusuubiza obuse 42 bwegenda okusolooza mu bantu yes muffe gwatuddaawo n'abatudde kakyayi yes ekirala gavumenti ekirala mwejja ssente yeewola gavumenti eyimirirawo ku kwewola n'okwewola gavumenti yeewola esobola okwewola ssente okuva mu nsi ki endala ez'amaanyi n'ekirala gavumenti esobola okuprintinga ssente yo yennyini esobola okwekubira ssente kwekubira ssente ng'eraba crisis y'amaanyi neekubayo kuki ku ssente zetwewola nezitakola bizinakola nezikola ebirala lwaki tetwekubira ezaffe kiba kitegeeza nti level ensi bwebanga etuuse ku level nga buli wefunet bwe printing sente ziba tezirina value ovuga wilibalo n'omugaati yes omanyi qualities eza sente okuba ne value sente zirina okuba nga tezirabika nga ozinoonya muntu ziva muntu yo zirina okuba scarce totambula butambuzi nosangawo sente nozironda pulinti nze ne ku street yazisangako okiraba ogende ku nasa wekubira yakadde sente zirina okuba nga ziriki ziri scarce n'ekirala abantu bwe tubanga gavumenti sente tezikoze kyezirina kukola zetwewoze kiba kitegeeza nti abakulembeze tebakoze mulimu gwabwe kulwokuba at the end of the day bannayuganda bebagenda okusasula sente ezo kati trillion 49 atulaba olwaleero trillion ezo olina okusasula omwana we alina okusasula n'abazzukulu oli ayinza okugamba nti omwana tannazaalibwa noba abazzukulu omuzzukulu ayina okubonerezebwa okukkirizibwa okuzaalibwa mu nsi ebanjibwa ng'asasula sente ezo kati bayizawo ekyekoola ekyo tekyandibadde issue wabula obusobozi obukusobozesa olina resources zosobola okukozesa okuzaayo sente zeweewoze kati sente ezo bwe ziba tezikoze kyezirina kukola kino kyekiseera eri abakulembeze okubeera nga balowooza okusukako ku kulowooza batunulire ekifaananyi kya Uganda kulwokuba bwe tunaamala abantu sente ze bandikozesezza okudevelopinga bizinensi zaabwe abantu sente ze bandikozesezza okubeera nga ikonomi yaffe egenda maaso tugenda zimala nga tusasula maki mabanja newesanga nti waliwo obuzibu era bagenda maaso okukubiriza ensi ezimu zitusonyiwe lwakuba mu principles eza economics tekirimu abasajja basa Uganda esonyiwa amabanja abatubanja batusonyiwe kiri nnyo mu principles ez'eddiini naye ebbanja wali olowola kuteeka mu business n'oli ate aba ayagala sente zazikoze eki azeetaaga ddala at a country level kwega ku level ey'ensi tosobola agamba bugambi nti ensi bagenda bazikozesa bazisonyiwa ate kyolina okutegeera n'ensi ezo zikusonyiwa ziba tezikusonyiwe ziba zinoonya kyetuyita influence mu nsi batya agamba nti akusonyiye naye nga ayagala maanyi mu nsi ajja kujja ng'enguudo yazivunaanyizibwako zikola mu Uganda olumumusayinga zibanga bukwakuliza tyanze buvunaanyizibwa okola oluguudo bwekiri kati kyova olaba Uganda basobola America esobola okuba Uganda obuyambi abantu abalowooza abalaba n'amaaso aga bulijjo bagenda kusanyuka nnyo America bannaye twagala naye omukulembeze n'omuntu amanyi agenda kudda mu kasonda akaabe kulwokuba akimanyi the implication of aid amanyi kyekitegeeza ogamba nti tukuwadde
ensi ziwa nga zinoonya kye tuyita influence. Akuwa ina kyanoonya. Yes. So abatuwola balina kye bagenderera mu promoting culture yaabwe mu nsi eyammwe. Bye tutera okuwulira nti asobola okuwa ssente n'opromoting ebisiyaga, asobola okuwa ssente n'opromoting ebintu ebitali bya nnono ya ggwanga lyo. Bwe kiri. So bo baba balina strategy. Kati ekiseera kye tulimu kitulagidde ddala nti bannayuganda balina okulowooza okubeera nga tutandika n'olumu okukola ebintu ebyaffe okwewala kye tuyita crisis. Nga ki ebyaffe tukirwaniridde nnyo ekyo? By Uganda, Bid Uganda, Entebbe ne muzirekawo ne mugenda e China ne tukola engoye baga simanya nalabye masiki nga zawano simanya ate bazivuma sinungi era banonooza obwe China ekyo tuyinza kikola. Kati ekyokukola ebintu nga si birungi Uganda erina okusasula omuwendo n'ensi ezo ezaakula zaayita mu stage eyo tebalako ebicupuli zakolako ebintu nga sebiri 100%. Kasita kiba nga tekyafekitinga nnyo health bulamu bwa muntu kwegamba olina okusasula omuwendo. Togamba bugambi nti ensi ezo zaatuuka eyo gye ziri just like that tezabuuka bubuuzi wabula nabo bayita mu process gye tulimu. Olina okukkiriza okusasula omuwendo. Bw'oba oyiga eyo emmotoka togamba nti ojja kuba bano abavuzi b'emmotoka ez'empaka just olunaku lumu. Waliwo omuwendo gwalina okukola ki? Okusasula. Kati bannayuganda balina okukkiriza omuwendo nti gulina okukola ki? Okusasulibwa. Naye ng'ebyo byonna biriwo tulaba olunaku olwaleero nti abantu twagala nnyo okufuna ebintu ebyenjawulo. Naye kye tulina okumanya okufuna kyotafunangako olina okukola kyotakolangako. Okufuna kyotafunangako olina okukola kyotakolangako. Otya? Yes. Ekyo kyoyagala okufuna kyotafunangako kiba kitegeeza waliwo kyobadde tokola. Olina okukola kyotakolangako. Nga eggwanga liri mu crisis ffenna challenges weziri naye nga naffe tukoze eki at a family level ku business yo okulaba nga ogenda maaso kulwokuba zo challenge zikola ki? Ziri. Bw'oba otandisewo eyo business yo oyo omukozi wo omuyisa otya? Ye nga kukolera. Yes. Oyinza omuyisa obubi n'olowooza nti bijja kugenda bulungi byonna naye tebisobola kugenda bulungi byonna. Mbagamba olunaku olwaleero ekyamunyeera okubeera omutono tekitegeeza nti talina mutima. Munyeera? Yes. Akakatini bwe kati? Yes. Nawe kalina omutima? Ekyamunyeera okubeera omutono tikitegeeza nti talina mutima. Agujjawo. Naye alina omutima. Kiba kitegeeza gwe yatandika business n'omulala oyo omukozi olina omuconsideringa okulanga business yammwe egenda mu maaso returns zibe ki? Nnungi. Zibe nyingi then economy naye eba ekola ki? Egenda mu maaso. Kulwokuba challenges mu Uganda amabanja batusonyiwe amabanja buli kaseera badde batusonyiwa. Tusonyiibwe amabanja. Babadde era gatusonyiwa. Bazze bagatusonyiwa. Yes. Naye kiggyeewo ebizibu bya bannayuganda tebinnavaawo. Ndaba ebyo byeyongera. Tebinnagwawo. Kiba kitegeeza tulina okulowooza n'okusa abakulembeze baffe ku nninga babenga bakola kye balina okukola. Omukulembeze si buli mukulembeze nti agenda kukola kyalina okukola okuggyako omu ng'omaze muteeka kuki? Ku nninga. Waliwo abantu nga bo munayo taba bateeka ku nninga baba bazibu. Okimanyi nti waliwo omusajja oyinza n'okuba omubanja ssente zo n'akusasula wamala okusasula nga kimulumya nnyo nadda mu kasonda n'akaaba. Obadde omubanja? Yes. N'akusasula?
bw'amala okusasula nadda mu nsonda n'akaabira kyawulira zimulumye sente z'obadde obanja waliwo abasajja ng'omukono guno gwalwala ogusasula n'okuka sente nga wano walwala gwanyoza ng'oba olina okufuna eddagala tezifuluma bwekiri bwe ziyingira zigwambuya kibanga mmese bweyingira mu mutego naye abantu bafuneyo eddagala banna emikono giteebweko baveemu ddala mu mbeera eno eri kuki eri mu ggwanga abantu balina okulowooza naye tulina okulowooza mu bizibu byonna bye tulina tulina okwekwata ku kyetuyita 5 Ps. 5 Ps tutegeeza product ki gy'otunda abantu bangi wano mu Kampala balina sente ne mu Uganda balina sente naye tagenda kuleeta kikutiya kya sente akikuwe buwi teriyo ze bagenda kugaba bazigaba bafulufiga basiba babawa ebisawo saasira wamulanga alina omudidi gw'essente mu mmotoka babawa sente nga baagala ki azikuba buwi otunda ki kyekitegeeza nti nkuwadde sente geno ntokotera ab'omu ghetto bwekiri product otunda ki abalina sente tebagenda zigabira bwereere kati oba olina okukola bw'olaba omuntu alina sente noonya kyayagala bw'olaba alina sente gweolina munoonyaako kyayagala olina okinoonya fe abatuwola tubanoonyaako ki abatuwola tuba tubanoonyaako enkolagana mu y'obusuubuzi n'okuba n'obuyambi olw'okuba bo bakola ki batusinga bo tebalina kye batunoonyaako nabo balina ng'akasika nabo balina era senga tekiriiwo senga tebantuwoze era oba tokiraba bulabi so weekiri naye kibaawo mwenyweze kati product ki egyotunda gwe ojja gamba nti musajja oyo alina sente naye tatuwa ku sente restaurant yeeyo oyina kyasobola okugula bwempitawo waliwo Rolex oba otunda ekigere oba riva oba ekibumba kyenjagala okulya otunda ki oziyise P 3 5 Ps zetuliko otunda ki munnange wakola restaurant eyo kirungi wakuŋŋanya sente n'ogikola naye wenna wetunda emmere yo gy'otunda naye ejjudde ebisooto ogubye ogamba munnaye nze bammanyi ku kitundu abammanyi nze emmere bagiryera naye munnange kati product gy'otunda yekisalawo bantu kika ki abagenda ogigula nti yandibadde atunda emmere y'50 ojja kutunda ya 1500 oba 2 olwa enfaananayo gy'ofaanana kuba waliwo atajja gigula ng'alabye ng'alabye embeera kati bw'oba olabye omuntu oyo alina sente sooka weebuuze ayagala ki kyengenda omuguzi abantu bonna abalina sente munnaye balina bye baagala buli alina sente alina kyayagala at one time byonna tajja kuba nabyo amata munnange bw'aba ayagala amata agago ekidomola kimu oyeemu amazzi ebidomola 5 newankubadde langi esigalawo naye oyeemu amazzi ebidomola 5 ojabuludde kyokka ogamba tebampagira musajja alina sente netakolaki musajja oyo ayempitako buyisi tangulaako amata ogajunguludde ekidomola kimu oyeemu 5 ennyama munaye gy'otunda kiro emu oyeemu supu ebidomola 2 kiki ekyo magoba kweyagaliza nnyo bannayuganda tumenye mu kweyagaliza ate okususa ifune magoba nkolerere naye ate waliwo okweyagaliza nga kukusuula bizinensi yo so otunda ki ekirala
muwendo ki price pyendala price oyinza okugamba nogamba emmere ogenda giseera n'ogamba ebintu byange ebiseera naye value addition ki gy'otaddemu pizza zo oyagala zitunda nga abakafe javas naye ate tolina na muntu kintu ky'omuteeramu kimusikiriza muri kirungo yes toziteekako wali kubuguma tobugumya okiraba ogiwoominge wali yes naye ate gogamba naawe otunda nga bali abakafe javas weefaanaanyiriza naye nga kyotunda omuseera naye kifaanagana nakiri bwe kiri naye ate kikyo price kyotunda kya muwendo ki price yes olina okwebuuza ekirala okitundirawa wokitadde abantu abo balina obusobozi ogula ku bbeeyi gy'otaddemu nti otadde restaurant mu ka trading center Kiberenge otaddemu pizza yakakaaga ddala banaagirya olina okwebuuza kifo ki era kyekyetaagisaawo twandyagadde ekisingayo naye ate n'ekitono kyokoze tekitegeeza ate okikola neemalidde omanyi okukola ekintu neemalidde omuntu asotta emmere amatooke asottesa omulawo akimanyi nti enyiga esinga okuwooma yesinga okuwooma naye kuba kweganya kwe kumuleetera ye n'asottesa n'agigoya namulawo kati weebuuze ekifo ki n'ekirala pyendala promotion ekintu ekyotunda okimaketinze abantu bakitegedde olina okimaketinga abantu bakole ki bakitegeere ojagamba nkulidde kuno ku kitundu bonna bamanyi munange senga ze MTN Coca-Cola tezikyalanga Coca-Cola senga teziranga tuziraba eri muzi World Cup omupiira gwa nsi yonna ng'omulaba niye yandibadde alanga ki MTN eranze okuva weyajjira paka kati kubeemanyi waliwo new kids on the block gwe ka business bw'okatandika olangayo omwezi ogwo n'ogamba biwedde bantegedde wendi bw'ofuna emitwalo 10 amagoba olunaku oli kamfa n'ogamba tugiyita spirit of arrivalism ogamba nti natuuka yatuuka wakola restaurant eyo wakola retail shop kirungi naye munaye ogamba kasita muvaamu zendya mwana wange wali asoma abantu bali ku birala tebeebase abantu basula balowooza gw'oli awo weematiza spirit of arrivalism egamba nti nakola ki natuuka ekireetedde obuzibu obwo nayo n'ekirala positioning we positioninze otya gwe yes bamanyi nti ebintu by'otunda bya mulembe ku market abantu business yo bagimanyi eri etya we positioninze otya okulaba ng'osigala mu market kuba wajjawo abapya mu business buli lunaku zimeruka hardware empya zijjawo amaduuka ga spare bakasitoma oyogera nabo batya naye gwe olw'okuba mune watandika edduuka lya spare bakuyita mugagga kasitoma ze n'ogamba oba ogula oba togula eyo epya eyokutaano programu omukeeze eyo pya eyokutaano eyo tugenda kudda tugyongera ogigaziyaamu bwe tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri oli ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe programu omukeeze waliwo abantu betwawuliranga mu ndeebaawo spare parts mu ndeeba bakyaliyo bakyakola abaana abalala tebayiwawo emmaali bangi nnyo mukulu Ssemakulawo n'abalala bazze bakola atuulira omusajja yali mubazi Katumba fani kyebwayise abalala baleeta amabajjiro kyekiri kyategeeza nti oyiiza otya bizinesi ekulabika nga at least esigala ku mutindo obolowoleze ebijja ebipya ndina omusomesa Kafulu analyst bw'omuzza mu byobufuzi analyzinga bizinesi wano akukaabya n'amaziga kuba manyi waliwo abakaaba ng'alaba agudde eka Kasoma Faruku of Uganda bwe tuli era tukomawo tovaawo
TV olutimbo olw'emirembe Uganda ng'ekyatubidde mu mabanja amayitirivu ennyo tuli mu kwebuuza egavuunusa etya egeetakkuluzaako etya tutunuulidde engeri y'okuyiyaamu ssente oyambe ekonomi ya Uganda okukula naye ng'olina zipiizi z'olina okugoberera products otunda ki simanya ina bwagenza azizingazinga zipiizi ezo nga bw'ogenza ogoberera kitegeeza nti omusolo guno obuse oba trillions 24 42 URA ezeetaaga mu ggwe omusolo bajja kusobola okugufuna lwa nsonga weepositioninze bulungi bizinesi yesobola okuwa omusolo era ne gutuuka naye Uganda kirabika nti kyalina obuzibu obw'amaanyi tetumanyi mabanja wa gye gatutwala nzikiriza nkuwe bizinesi eno ngikuba abantu mu maaso naye bagitegeere banaffe aba Islamic Heritage Foundation Uganda abakugamba nti banaffe bano bakutegekera ndala emisomo ku nsonga ezikwata ku maka obufumbo eri abo babugendamu abwetegekera abo bulimu nammwera n'enkuza y'abaana naddala mu ddiini omwana ayinza okuba ali awo ng'afuuse ekisassalala naye nga gwe wenyini kivudde ku ggwe ng'omuzadde abagabi batabaganya abasoowaganye n'enkola zonna ez'okusanyusaamu n'okuzza essanyu mu maka ogende nti bw'oba osoowaganye n'omwami wo abagamba ntuula naye abagabi balina abasomesa abakugu ku nsonga z'amaka bagaba certificate eri abo abayise mu bbanguliro lyabwe basangibwa Nansana ku Yesu amala bakugenda nti genda olunaku olwaleero batunuulidde cheapest supermarket we batunudde awo genda olunaku olwaleero bakubangule mukwano gwange ate n'okuyamba kukulabika ng'otereera mu system essimu eri 0702 69 9337 ne 0788 12 65 tuukayo emmotoka yo bagenda gikubbako ng'oli awo tutandike kuwoza emmotoka bagitutte tamaaso ng'embwa esudde ekyuma baatuvumanga eddala banno alangaze ng'eyakasibira embaale nedda tovumwa bivumu ebyo wabula genda banaffe aba digital vehicle tracking bagamba nti bo emmotoka yo bagiteekamu akantu emmotoka yo genda kutandika girabira ku ssimu motoka ya Kasoma Faruku tisse ebitabo anti musomesa anti ebitutte kyotera anti kati etusewa kaliisizwa aliruka yali amichomo wano omulaba emotoka eno baba gendo jibba bajibbye ng'ogisiba chwi ebadde evone nakulabi yesibirawo mu kikoni awo weekoma mumbinga akomi n'ekyo fuba nnyo okulaba ogendayo babenga bakuyambako emmotoka yo gitereza bagenti basange wali entinda okuliraana Kigowa polisi essimu eri 0702 48 45 51 ne 0775 62 98 04 abe banaffe aba digital vehicle tracking genda olwaleero tubenga at least ekitu kijja mu ddiiro tukomyewo Kasoma Faruku yes sir otunuulira wetuli kati peas tuba tufundikira PAO yes kiba kitegeeza tulina okugezaako mu mbeera yonna okubeera nga twerwanako nabadde ennaku ezo waliwo abampise ku Wakiso Strategic Center nga naye omusajja yambadde topic yadde challenge gyeyanyambye okwogerako how to survive in unsurvivable situation how to survive in unsurvivable situation osobola otya okusurvivinga kwegamba mu mbeera enzibu okusurvivinga kwege embeera nzibu naye ogiyitamu otya gwenga ggwe netwogera ku bintu bingi Wakiso Strategic Center manyi Kasoma Faruku of Uganda
ebintu ebyo abikola okuŋŋaanya abantu bonga 10 n'omuyita. Yes. Okay. Nayogerako nabo ne baba baana ne baba abantu bakulu. Yes. Naye kati embeera gye tulimu mu mbeera yonna olina okulwana okola ki osurviving. Kuba otosurviving abalala bajja kukola ki kusurvivinga gwosigale okuba emimiro otwalinga ffenna twanyanga mu bukyayi. Bwe kiri kyova olaba nagambye abantu nti toteekerateekera mwana luguudo mwagenda kuyita, wabula teekateeka omwana agenda okuyita mu luguudo. Toteekerateekera mwana luguudo mwagenda kuyita, wabula teekateeka omwana agenda okuyita mu luguudo. Kiba kitegeeza ki nti kirungi n'oteekerateekera omwana okuyita mu luguudo, naye ekisingako kwe kuteekateeka omwana n'aba n'obusobozi ng'asobola okuyita mu buli luguudo. Si kululaba bulabi n'agamba oluguudo baluseerera oba lulungi ng'asobola oddukola ki oduyita mwayita mu mbeera yonna. Oluguudo luba lwabinnya tasooka kkaaba asooka kuyitawo. Kuba bw'ona omuteekerateekera oluguudo mwagenda okuyita, bw'ona omala okuvaawo ayinza okutunda ekyo ky'omuwadde. Oteeseteese bulungi ozinga ezikalinaawo settaka n'ebirala naye tewamuteekateeka. Oluguudo tajja duyitamu ajja dusimamu binnya. Bwe kiri kitegeeza atunda properties zonna z'olese. Bwe kiri naawe n'akutundira n'otandika okunyiigira mu ntaana n'osiba obusuulu ate toveeyo, waliwo embeera enzibu toveeyo kumukuba. So tulina okulowooza mu ngeri enjawulo, naye tuli mu kaseera kakazigizige ng'eggwanga, even at a world level, whereby nga tuli mu nsi nga economy mu nsi mabegaawo yali egenda na kushatinga down ng'ate minisita yali agiwanika buwanisi. Economy mu nsi yonna. Kati tulina okwebuuza indicators ki eziraga nti bizinensi yo oba edduuka lyo ligwa. Ziraga edduuka ligenderera. Waliwo indicators eziraga z'olabira n'ogenda ggwa. Kati bw'omala oziraba olina okweteekateeka olina okukyusa strategy olw'okuba olabye ki indicator yoba okuba yabwerere ekuwoninga. It's a warning sign. Muloka ekuwoninze bizinesi ekuwoninze ebitayimba giweddemu sapoti temuli sima bino oganye. Kati bino bye biraga biriwa bye tulina okwegendereza. Kasita olaba ng'amasa temuli bintu gakalira, waliwo wabeera sabbuuni watandise kubeerawo bibox kibox kyerere, waliwo wabeera sukaali takyalabikawo, kasawo keebase. kasita olaba nga amasa gatandise okubeera nga meerere, indicate eraga nti business egenda. Kati olina okulowooza n'ogamba nfuneyo muganda wange anyambeko sente nazimuwa, ansiko omukono, nfuneyo mukwano gwange ngendeko mu institution enyambeko. So ekyo kiba kikulaga. N'ekirala kasita olaba nti otandise okutunda ebintu ebyaggwako, expiry goods, date ebintu biri mu dduuka, kuba gwolowooza buli omu tajja kusomako ku expiry gw'otunda butunzi, atonza n'okuba okasomyeko nga gw'okamanyi byaweddeko. n'otunda butunzi, oyo kasitoma ayinza obutadda, tajja kudda. Bw'atakiza kikusuulira akitwala n'ekigaana n'akita n'atadda. Kati indicate eraga nti bizinensi ekola ki? Egenda. Kati bizinensi bwegenda mu kino embeera eriwo olunaku olwaleero oba otuusa okufuna obuzibu. So kasita olaba nti otunda ebintu byaggwako, toleeta bintu bipya, kitegeeza ne capital omulidde tokyaleeta. Kasita olaba nga byotunda bikendedde,
low sales nga byetunda bikendedde eyali ayingiza ku ka bizinesi kaako emitwalo 2 olunaku omutwalo gumu kitundu ogenda okumala oli mu 13 nazo kufuuba mugalawo nyeeza ekiro oyingize 13 kiba kitegeeza indicator eraga nti ogwa kirungi n'olowooza kati bw'oba obadde osasula rent ebizimbe wano mu arcade wano mu town tubiraba ng'oli asasula akakadde mulimu emaali ye omwezi asasula akakadde naye olaba sales temuli olina okurithinkinga strategy n'ogamba oba kanzireko ekasubi abantu batya okuddayo duuka nagudde abantu balwanyisa ekyo kyovula nga twewola ne Uganda erwanya ekyo kulaba nga teva ku maapu nti baavu bayakuwa kati waliwo situation nga bw'onoofa nnyo ku bantu bandabe bagamba ki boogera ki munange at the end of the day gwenga gwe gwalina okwefaako ng'omuntu n'ekirala kasita olaba nga expenses nyingi okusinga ku sente z'ofuna oyingiza kitono ofulumya kinene abakozi sente z'obasasula sente z'osasula omuntu akuleetera ku bintu awo ng'ogenda okubalabalamu expenses nyingi ate oyingiza kitono eyo indicate kulaga nti business egenda so oba olina okulowooza atulaba nze naawe at one time mu bye tukola tufuna okusoomoozebwa naye olina okulowooza n'ogamba nsaze magezi ki kuba kino ekinkikoze eki kizze wekigenda kijjawo bwekiri n'ekirala bw'olaba nga financial statement tezibalancing financial statement olaba wasuubula ebintu bwe biti ate omaze okutunda wasuubula bingi naye ate zoggyemu sente ntono ekyo kiba kiraga nti financial statement bweba tebalansinga eyo indicator munnange togikuba ye ekuwoninga it's a warning sign ekuwoninga egamba oba mune tosobola eno business gendako mu birala gendako mu ndala ndo tune ennyanya bino biganye kasita olaba nti bakasitoma si bamativu buli gwe basangawo ayomba buyombi nonguza amata agafudde nonguza no pasente ezitaweze buli lunaku nga bakasitoma basusse complaininga manya nti business ekolaki business indicate ekulaga ti business erina ebiki ebizibu ng'ogivaamu olina okulowooza strategy n'ogamba bwe mba mbadde nguza abantu amata nga gafudde kino kyekiseera nkola eki nongooseemu awo ne weewola no oyinza obuteewola naye n'ofunako amagoba nga tegayitiridde nnyo naye ng'okoze ekintu ekituufu n'osigaza abantu mu business n'ekirala kasita olaba nga bakasitoma bakendeera buli lunaku buli lunaku yes eyo indicate ekulaga abadde agula akuyitako buyisi bwe kiri abadde agula n'akubuuza walese akubuuzaabuuzi gye baliko nyabo n'agenda bakasitoma bakendedde olina okulowooza either n'ogamba kanjogere ne bakasitoma abange olumu kitono nnyo n'owaweerezaayo bu message n'ogamba ne mwebale tuwagira customer care kiyinza omusikiriza n'akomawo so olumu ebintu ebimu byetwetaaga okukola tebyetaaga rocket science nga just kintu kitono nnyo kyolina okutereezaamu nebibeera nga ogenda mu maaso n'ekirala okubeera nga toli mu katale tovuganya abantu baleeta ebintu ebiriko baleeta ebintu ebipya wabula gwe oli ku bikadde owooza bandoga kati Uganda yonna bagiroga kati kitegeeza Uganda nayo indicators zonna ino ziraba nti sente bazituwa naye nga returns tetuziraba zibbibwa
sente abasajja bazibba betuziwa omanyi wano mu Uganda abantu paperwork abakolera musajja olaba kuzimba kizimbe mu ministry ekya ministry omusajja bambi ayambye eggwanga naye nga ye kyabaliramu kirala ekizimbe alaga wali ku pepa nti bakizimbisiza biliyoni 4 niyo bakizimbisiza biliyoni 3 nga yakikola project yabala akoleki ye project yakoze kufuna akoze kufuna netwewole ensimbi ez'okuzimba ebizimbe bibiri ne zizimba kimu omudidi juzi gwagenda mu nzige nazo zaali neewole era nazo bazibanja kati alabisa amaaso aga bulijjo agamba banna omusajja mulungi nnyo sajja mulungi bambi naye omuntu alabisa amaaso ag'omunda agamba si kirungi kati Uganda naye erina okulooza okurithinkinga okwetunula n'ekirala bw'otaaseesinga expectations zo mbadde nsuubira sente bwe ziti nfunye sente bwe ziti lwaki bw'otaasiisinga expectations kiba kitegeeza indicate ekulaga nti ogenda gwa bw'okola bukozi twaseesinga topima kiba kitegeeza business ekola ki egenda n'ekirala kasita olaba nti business wali ogiranga tokyagiranga eyo indicate eraga nti business egenda gwa lwaki kuba abantu abapya bayingira mu business gy'olimu yeemu yennyini ya spare bajja muvuganye balanga naye gwogamba bakasitoma abakadde bojja okubeera nabo bakasitoma abakadde yinza okuba sente zabagwako ng'ate abapya be balina ki basalompasi yaleeta kasalompasi ne wabawo aleeta ekiri n'ekirala okulemwa okusaba obuyambi wekyetaagisa waliwo ekituuka nga olina okutegeera rules of the game n'ogamba wano akaseera nina okusaba obuyambi embeera ekoze kyetaagisizza embeera eganye kati bw'olemerwa okusaba obuyambi wekyetaagisizza era ne indicata eragira ddala nti business egenda gwa omanyi waliwo kyetuyita moment of truth akaseera ak'amazima moment of truth weekeberemu ogambe leero biganye walimba oyo omusajja n'omugamba naye ndi lubuto lwo tuweze emyezi 9 myezi 13 14 lufuuse lwa njovu kati awo olina okukola kyetuyita moment of truth n'ogamba munnaye nali nnimba nsonyiwa wano mu Uganda ebule dakiika 6 okwera essaawa 3 tugenda kuba ate tunyuka gwe munaffe atulaba oli kusala mu TV olutimba olw'emirembe puroguramu omukeeze ensonga mu nsonga lwaleero ensonga gye tuliko yeya Uganda okubanga etubidde mu mabanja naye tuli mu kwebuuza biki ebiyinza okuyamba Uganda okuva mu mabanja aviiridde ddala ku muntu atandikirwako nti gwe bizinesi yo batekola bwe batetambula kitegeeza okyasibye Uganda mu mabanja sente bwe bazituwola zikola birala ne batuwa sente za kuzimba luguudo nosanga zizimbye toileti ku kisaawe musajja mwamulaba minisita Mulamba ne batuwa sente tukola oluguudo Entebbe expressway ne lutakola owulidde ne lubeera nga lulyawo tetumanyi oba lunaakola oba terukole bwezifa ate nga neewole tukoze tuti okudda engulu nga tukigendako n'ekirala obuteewummuzaamu ate okwewummuza gwe munnange emirimu gyonna gwagenze Nankulabye gwagenze Entebbe olumu oyinza okumesinga omuntu omusajja ayinza okuba alina amaduuka 2 ngagali gatambula bulungi naye bwaweza amaduuka 4 bamukondera mu kkubo tali settled abeera ku boda asala kirya kasubi agenda wano kati olumu olina okwewummuzaamu kati ebintu byetulina okukola tulina okukola kyetuyita survey of customers okunoonyereza bakasitoma kikye baagala kijja tuyamba bizinesi okukola ki ogenda maaso n'ekirala okufeesinga kyetuyita reality ebintu ebiba bikyuse nkyusiza ntya oyinza okuba obadde mu spare
naye abantu b'ekitundu ng'emmotoka tebakyazirina bazivuddeko. Yes, olina kukola balinnya Uber. Yeah, olina okukola kye tuyita facing reality. Waliwo mu bulamu olina okufacinga reality. Waliwo ebintu mu bulamu byonna bye twagala, buli omu byayagala, naye waliwo okkiriza n'ogamba yino ye reality. Kino kiganye. Kiganye. Kangende ku kirala. N'ekirala tulina okuva mu comfort zone. Okwematiza nti nze namala kasita bizinensi tubeezaawo n'abaana baffe abantu balikukolera bazzukulu n'abazzukulu gwenyumya baana mwala wange kasita yaguza akagata akapya agenda ku ssomero. Oyina okuva mu comfort zone. N'ekirala okwekwata ku kintu kye tuyita faat mu bye tukola. Faat kitegeeza faithful. Kyonna ky'okola beera omuntu ali faithful, omuntu ow'amazima, omuntu omulambulukufu. Mutima omulungi, teeka mutima omulungi. Bwekiri bannayuganda bakikola. Bwe batakikola ezo principles ezijja tulemesa. Ekirala available. Abantu bakunoonya ku bizinesi wagiteekawo. Bakunoonya bunoonya. Naye tolabika. Buli kaseera okola byuma oyokyanzigi. Omusajja akuwadde ssente ze ekyolugi tolabika. Kasita amala okuwa ssente ng'obiwere ng'okola ebirala. Olina okuba available. Bakunoonya ku ssimu, essimu ya bizinesi tebakufuna. Buli kaseera tokwata. N'ekirala teachable kye tuyita faat. Olina okuba nga okkiriza okusomesebwa, okubeera teachable nti oli bw'abagamba wano tereezaamu. So beera ng'okola ki? Okkiriza okuwabula. Yes, otereezeemu. Obirenga bakasitoma obateekako kye tuyita value. Obafaako. Buli lw'obafaako kasitoma oyo ajja kudda gy'oli. Ajja kudda gy'okola ki? Gy'oli. Bannayuganda mbagamba ekiseera Uganda kyerimu n'ensi yonna kyetaaga okulowooza okw'enjawulo. Tetugenda kufuna zimalayika zijje zisolovinga ebizibu ebiri mu nsi ate world level leero. Ebintu ebiri ku nsi Katonda yabiterawo bantu babisolovinga. Kyova abanascientists basula tebeebase bayiya. N'Abayuganda tebeebaka. Abayuganda waliwo abahabbo nabo baali bakola. Naye si kibi. Kiraba. Si kibi. Uganda buli omu akiyiiyiza. Musajja wahabbo agamba yafuna eddagala lya COVID. So kati tulina okulwana tulabe nga Uganda egenda muki? Egenda maaso. Mbagamba buli kaseera egundi yaffe yakasoma Faruku of Uganda Courts. Mbagamba buli kaseera olunaku olwaleero ka emphasizing kye twolegeddeko nti toteekerateekera mwana luguudo mwagenda kuyita, wabula teekateeka omwana agenda okuyita mu luguudo. Kiba kitegeeza mu mbeera yonna teekateeka omwana ng'asobola okuyita mu ki? Mu mbeera yonna. Ebintu tebigenda kuba soft buli kaseera. Ebintu tebigenda kuba buli kaseera nti honeymoon. Waliwo kye tuyita real life. Wano omusajja n'omukazi baba beekwana waliwo be boogera biki bingi, naye waliwo kye bayita real life. So tulina okufacinga reality. N'ogamba njagala kino naye kino kyekikola ki? Kyekiriwo nkoze ntya. Mbagamba mwebale nnyo era okyasobola okugoberera Kasoma Faruku of Uganda's Highfield Think Tank TV kweri page bulungi nnyo. Netusigala nga tugenda muki? Mu maaso. Sebo webale nnyo ettaka lyetadde ku ggwanga n'okubeera nga even in times of crisis okyali w'amaanyi bw'oti. Nkyatambula. Obwa president togenze? Obwa president tuli mu kwebuuza kuba nti electoral commission yatuwa empapula era mbagamba abawagizi bange mwenna tukyagendera ddala maaso ga babulira ekiddako. My districts nnyingi okubeera nga 7 akatambula mu district 4 era obeera otambula. Oli mukwebuuza kuba oba ojja oba tojja. Yes. Bwe tubadde olunaku olwaleero ne Kasoma Faruku of Uganda
musomesa omunoonyereza nobanga at least omufollowinga nogoberera mukwano gwange gwe ali ku Salam TV page yaffe liking Salam Television Uganda Facebook abotufuna bulungi nnyo nyini ddala nobanga at least ojja wano gattagatta ojja kulanga tuyise bulungi kuzene musini kalisa akilamule be babaddewo kwagaliza byonjagaliza oli omikwano gyanga bali mukwano gwange Serwanga oliwo n'abalala bangi nnyo nyini ddala mbagala nnyo bamachete mwenna mbagaliza birungi byerera akumata 10 mpeera nze aje kasijja Ibrahim Ali assalamu alaikum